kati mbaliriza nnyo mwena ku mpewo zaffe eza DTV program omuvubuka buli lwa mukaaga essaawa mukaaga mbeera ntuusewo ku screen zo mbeerako eri era njogera n'okujjukiza nti era tulina ne repeat yaffe buli lwa Sunday era situwa essaawa mukaaga ezaki ez'emisana gwe munanga ali yabeera akoze eki abagisubiddwa era njogera okujjukiza nti DTV tusangibwa ku platforms ez'enjawulo gwali ku GoTV osobola okubeera ng'otufuna nawe wali ku free to air era still osobola okubeera ng'okolaki ng'otufuna era munange kujjukiza nti nawe olina wenna ali eyo nga oli ku mulimu olina erikufudde bize naye nga tolina access ku TV wonna era osobola okubeera ng'otufuna ku app gye bayita yo TV app eyo TV app oba togirina just gwakozesa Android genda bugezi mu Play Store obeere ng'odownloadinga app ebagita yo TV app then gwakozesa iPhone osobola ogenda ku App Store no downloadinga app eyo osobola okubeera ng'eko channels zonna ez'awa n'eze Uganda era nga naffe GTV osobola okubeera ng'okwakinga app ne gundi zaffe zonna programu zaffe kale era nyongera okubajjukiza mwenna n'okubakulisaayo mwenna ababadde mu kulonda mukulikireyo ddala mu kulonda akaseera tekabadde kangu kabadde kazibuzibu naye mukulikireyo ddala era nja kubeebaza mwenna ababadde abalonze namwe abataalonze sijja kukola ki sijja kubeera nga mbasalira omusango olw'ensonga nti oba oliawo nti naffe ate gwe tuwalonda si gwe bakola ki si gwe baalangirira kati oba oliawo nti nawe ali eyo ataalonze teweekubagiza nnyo oba oliawo negwe walilonze ate era tebaali mulangiridde oba oliawo negwe walilonze oba ate ngaera bamulangiridde kale naye nga mukulikireyo ddala mu mbeera eyo yes regardless remove obulamu bulina okusiga nga butambula mu maaso ebyobufuzi nga tubiziza ku bbali kale kati okuwaamu ku highlights zaffe ya programu yaffe n'olwaliro nga bwegenda okutambula njagala okujjukiza gwe munnanga ali eyo programu ya leero masavu meereere ng'omuvubuka ali eyo ekugattirako ddala programu ya leero muvubuka era bw'oba oli ku screen yo toseguka njagala otuule okalire mu kanyumiro kaffe leero akagundi aka current trends ng'omuvubuka ali eyo tulina kye tukuleetedde kye bayita PlayStation tukuleetedde latest PlayStation latest ng'omuvubuka ali eyo nti osobola okugifunanga gwe n'onyulirwa ate osobola okubeera ngenda kuba nkubuulira ezo gy'ogikozesa okubeera ng'okola ki ng'ofunamu ekikumi ng'omuvubuka ali eyo ate ne mu kanyumiro kaffe akatokowa bbadde olwaleero obadde okimanyi nti osobola okukola ekicupa kino ekya bulijjo kino kasasiro kyolowooza obulowoozi mu kasasiro n'okikyusa n'okitransforminga n'okikolamu ettaala kale tereera ku screen yawo tosebuka tokwata ku remote yo obeere ng'otambula nange era kale nyongera okujjukiza nti mu programu yaffe ey'olwaleero siriize eka mu studio ninamu abagenyi bennina beekyaziza olunaku olwaleero ng'era sinaba kwanjulira omulamwa gwe tugenda otambulirako ansooke mbawo omukisa ngabba abagenyi baffe babeere nga beeyanjula then nange eventually mbeere nga mbanjulira omulamwa gwaffe gwe tugenda otambulirako programu ya leero kale nyabo tusabisa okulaba nyabo mbadde nsaba weeyanjulira abali abatulaba ku mpewo za GTV musiibye mutya basebo ne banyaba abatulaba ku mpewo za GTV amanya agange nze Nakintu Natasha nga nviidde mu kibiina kye bayita Young People for Change era nga nze omu kubakikulira weewaawo kale omwami alina ku mukono gwange ogwa kkono mbadde nsaba naawe obeere nga weeyanjulira abavubuka abali abatulaba musiibye mutya basebo ne banyabo mwenna abateze GTV erinnya lyange nze Yiga Moses nga nze chairperson w'ekibiina kya Young People for Change ekisangibwa Etika Lugombe mu ggombolola ye Gombe era ndi peer educator ku ddwaliro ly'Etikalu ndowooza b'Etikalu mulimanyi era nga youth champion era ow'abavubuka b'Etikalu eyo gye nsinziirira. Alright, kale tweyanziza nnyo mukulumoze kati mwina abali abatwala ku mpewo zaffe eza GTV abagenyi baffe bamaze okubeera nga babeeyanjulira kati nange mbadde njagala mbanjulire omulamwa gwaffe gwa programu leero gwe tugenda okutambulirako eno programu it's a youth empowerment program olunaku olwaleero nga sinaba okwanjulira mulamwa gwaffe olwaleero ng'omuvubuka ali eyo obadde okimanyi nti tolina excuse gy'osobola tuwa nti lwaki gwe obeerawo nga tolina mulimu obanga toyingiza 10 mu nsawo tolina excuse gy'otuwa lwaki oli mwavu obadde okimanyi nti no kasasiro ono wa bulijjo obadde okimanyi nti osobola omukolamu ekintu ekyenjawulo
nawe musobola okujja 10 oba oli awonobeza family yo okulabirira family yo ate nobeera nga nawe nakyogatta ku ggwanga lyaffe lino Uganda kale n'olw'ensonga eyo kati kambangiri omulamwa gwaffe gwa programu yaffe eno yaleero omulamwa gwaffe bwe tugenda okutambulizaako ensonga tugenda kutambuliza ensonga zino ku waste management nti gwali eyo omuvubuka yenna kasasiro oyo gw'oyita kasasiro osobola kumumanaginga otya osobola kumukozesa otya okulaba nga okuuma obutonde bw'ensi ate osobola kumukozesa otya okulaba nga naawe okola ki ng'omuli awo obwezaala obulamu kati beera ku mbawo zaffe zino toseguka kati mu mbeera eyo mbadde nsaba musooke mutuwemu brief introduction y'ekibiina kino kubanga lwaki tuli kwa minutes youth empowerment program twagala nnyo abavubuka abalina ekintu ekyenjawulo kyebakola kyebakola ekigatta ku bantu kati ate kyekintu kino kyenyenyenye kyemukola kati mbadde njagala ekibiina kino mwajja mutya okufuna idea eyo ne mugamba nti katutandike kino ekibiina like what inspired you okulaba nga mugamba nti abavubuka katwekume tubekola ekintu ekyenjawulo kyetukola mu ntandikwa twagala ne tukizuula nti kasasiro yafuuka oba kitundu ku ffe tosobola kutambula mu kubaawo n'ebigere bibiri nga tolinnye kaveera obanga tusanze kacupa ne tukizuula nti mwali akukosa ate ffe tetumutwala nga nsonga tumweyagaliramu nga bwali so nga kitukosa okubeera ne kasasiro mu environment yaffe naye abantu bangi tebakitwala akiraba nga kintu kya bulijjo so waliwo omukyala gwe nali nyumyako naye naŋŋamba omanyi nti kasasiro ono wa layisi naye awera mangu konza atya naŋŋamba ogula amazzi ga 10 oba akatunda kanusu mmeka 5 naye ogenda okumala okutambula eno okukeeri nga kasasiro ajjudde awo taweza na mitwalo 2 naye ng'ate agenda kukostinga kinene so bwe twakitunulamu ne tukizuula nti kasasiro ono akosa abantu betubeera nabo netugamba lwaki tetutandikawo initiative yaffe tulwanyise kasasiro tutaase obutonde kuba akosa akabeerako nga kayingidde mutaka tekagwamu so ogenda kubeera nako ekitooke kyekyandigimuse kife so ng'ate osobola okukataasa n'okakolamu ekyamakulu kolabanga kononeseko kye okusinga bwe tunaabeera nako mu environment ne katukosa so kyatusikiriza nnyo ne tugaya kati katulwanyise kasasiro okutandikawo ekibiina kino ekya Young People for Change. Omulamu ogwo mulungi nnyo kati kambuzeewo ku mukulumoze kiki wajja otya okubeera nga weegatta ku kibiina kino nzija ntya okwegatta ku kibiina kino nga bwe nabagambyeko nga neeyanjula emabega nti ndi peer educator ku ddwaliro lye Tikkalwe Center 3 tulina abavugiriza abatusanga awo ku ddwaliro kati bajja ne batubuuza ddala challenges ki ze mulaba mu kitundu kyammwe mwe ng'abavubuka ze mwagala okukyusa ne tulaba nga ensonga ya kasasiro nsaale nnyo twetaaga ogikwatako tukyuse ebitundu byaffe ne tutandikirawo okuzimba ekibiina kyaffe nga tuyambiddwako omuvugirizi waffe Save the Children International oba mumuwulira bali ekyemanyi mumumanyi nabatamumanyira mumumanyi olwaleero nti tulina omuvugirizi waffe ateekamu akasente ye Save the Children kale omanyi lwaki nkubuuzizza kubanga mwenna muli bavubuka ate programu eno yabavubuka naye mulimu kati omulamu wange ogwo okufuna that idea oba gye bayita ideology okubeera ng'omuntu n'olaba ku myaka egyo ng'olaba nti kasasiro ono ng'ofaayo ku butonde bwaki obw'ensi nawe nyini okuba nga weefaako noga nti kasasiro tusobola okukola kino kuba abantu bangi abali eno abatulaba naye ng'oli ye tayagala kumanya bwe tusanga omuntu nga mukulu ddala yetegerera ng'era yeesalirawo naye ng'asula kasasiro ng'amasa kasasiro wakolaki wabaasanze naye kaakati ffe abavubuka ate ffe bwe tugiramu gw'alina omulamwa ng'omulabiramu oli amusudde nga tamulaba makulu ate gwe n'omulabamu ki ekyamakulu kati ate era ne bino ebintu bye tukoze mu kasasiro teri yabitusomesa wabula twabyevumbulira ffe ng'abavubuka tugamba ddala akacupa kano tekasobola fikirira kitooke ekyo lwaki sikakubamu akatuli ne kafikirira ekitooke teri yatuwa idea era twazeetonderawo ffe ng'abavubuka
kwate koko ayecho kintu kirengera ddala nga kyamaanyi nnyo kuba olaba ewaffe ku kitundu lwaki tetunatandika campaign omanyi oba tonatandika osooka n'oyita mu bantu n'olaba endowooza yaabwe eyimiridde etya bwe twabayitamu ekituufu ng'abasinga tekibalya waliwo neyaŋŋamba ogw'omulimu gwawadduuka bw'aba ngusizza akatunda yalina okunteerawo wenkolaki wenkasuula wangina omwami gwe nagamba nemugamba olaba akaveerako waliwo yali asudde akaveera kalimuko obutunda nemugamba by any chance bw'oba olina omwana ng'asoma omanyi nti asobola okujja n'alonda akatunda ako n'akanywa naye omanyi nswera mmeka ezikazungiddeko naye singa wakasudde mu kinnya watasobola kukalabira omwana oyo asobola okukola ki obutakalaba naye oguze akatunda kanusu mmeka omwana we agenda kulwala addayo olya omutwale mu ddwaliro omuteekeko amacupa bakusabe emitwalo 10 gyokka naye nga obulwadde bwavuddewa kaveera kali kewakoze eki akasiringi 5 kewasudde ate ng'omwana tojja munenya akasanze abaana beegomba ne balaba nga kati ffe ne tusalawo katusooke tukwatagane n'abamaduuka ku kitundu kyaffe tulabe tutaddewo nkyuka kyera tulina betwalondamu abo betukolagana nabo twagenda okulaba kiresewo kyenji ababodaboda bo kyali tekibalya naye sabo kati ku bodaboda stage yaffe waliwo n'ekinnya we basuula kasasiro ate nga batweyumiriza abaana ba boda abaana ba boda tebafuuka okukibateeka ye ngagamba nze tebinkwatako naye nga osobola okumubuuza tekinyuma ng'onyumye n'otambula mu kkubo naye nga woosula ekituufu kasasiro ajjudde oyera kasasiro ono bwe tugamba abaana mwera olujja omwana kasasiro ono ajja kumwera ng'amutwala mu bitooke kuba ye ujja akuŋŋaanyiza kuba ffe twagenda okulaba nga okunyonnyola abantu abakulu tekimala ne tugaa kati katugende mu masomero kuba abaana bano ebiseera ebisinga bebeera bebayongewa kati ne tusomesa abaana era nze nina ekibuuzo kyentera okukozesa nti bwe bakuwa bw'omala okulya ekikajjo oli naakuwa n'eryenvu naakuwa ne soda naye ng'amuweredde mu ccupa kasasiro oyo omuteekawa abaana bangi bagamba nga tumusuula mu kinnya ng'osaana okukibuuza omuntu omukulu ng'agamba aye bwemmala okubinya ngenda biteekawa mu kasasiro so ng'ate olina okubisootinga bw'okubisootinga otya nti ekikuta ky'ekikajjo kino tekivunda kirwawo naye ate bwe kikala nsobola okyokya nga kikaze kati okisimira ekinnya n'olyawo n'ebintu ng'ebyo ebino ebikuta bya kasooli kisobola okitwalira ebbanga okukola ki okukala kati kiteeke wali wansi kyawule mu kinnya kyakyo kikale kyoki ekikuta ky'eryenvu matooke bya lumonde bya ffene nabyo bisimira ekinnya n'ebicupa ebyakika bisimira ekinnya yoyo kasasiro nti kasasiro tulina okumutegekera emitendera gya mirundi emeka 3 lwaki sorting twawula avunda n'atavunda kuba tulina ne organisation empya gye twakafuna bagiyita sorted right organisation eyo yatwagala kyetwali tukola negamba nayo ketuyambeko kati neyegatta ku Save the Children era bonna batuteekamu akasente tubeebaza kati bwe twamala okusomesa abaana ekintu ekyo kuba nasooka nga ne mbabuuza ewaka olya ffene nti ye omuwoomerwa nnyo nti ye bw'omusanga ku muti nga siggo wamusimba tomuwanula n'omulya nti mulya ne mbagaa kati lwaki bw'olya ffene tojjako ensigo mmeka n'ozitwala n'ofuna woziteeka ne bw'oziyiwako ettaka n'oyiwawo amazzi zigenda kumera naawe simba ffene omuki kati abaana ko bakitwalanga ng'omuzannyo kuba nabagamba bwenkomawo mwenna abakikoze nja kuba waki ekirabo twagenda okuddayo nga buli mwana alina beedi ya ffene beedi y'emicungwa buli kyalya ye yakolanga beedi ng'alaba kimunyumira boolwena basomesa ne bagamba otema omuti olina okuzzaawo n'agamba kati bwate taata yamutemi bwe naamugamba aguzeewo tankube ne mugamba taata osooka naawe n'omusomesa nga bwenkusomesezza lwaki naye ayinza okuba takola ki ate gweoyize ne mugamba taata omuti ogwo eitha ayokya manda oba akuba buloka nga agenda kwokesa buloka ne bataata mwenna abali eyo tetuganye kuba ng'ojja fiizi w'omwana naye zaawo
kuba tokomye leero kwokya bulooka ate tokomye leero kwokya maanda ate n'omwana takomye leero kusoma zaawo omuti ogwo in future bwe tugutakuyamba guyambe omwana wo abaana ne baŋŋamba tajja kunvuma ajja nakuŋŋamba atuule nneme kusoma kwe kubayigiriza eyo enkola nti gwe simba emiti gwe yiwa beebi wolengere taata waatemye genda eri gye wagiwa giri yayo kutya guteekewo mugaye taata nasimbye omuti gwange wali bwe wakoze ekyo muli kijja musikiriza nga ngolaba omwana omuto yakitegedde nazzaawo olwonze naye atandika okukola ki okuzzaawo we yajje twagenda okulanga ekintu ekyo kitaddewo kyenyi abaana bakikola nga banyumirwa ate nga kibeeyagaza so kati ku kitundu kyaffe bambi abaana tubeenyumiriza ab'amasomero kuba ogenda balanga omuzadde ono mutambala abamu basobola kugana naye kana akavubuka kenzaala kaŋŋamba kati ati sisulawo olaba otya omwana najja nasoma wali ekinnya nawali najja naga maama ebikundi byaffe ne tubiteeka wano tujja kubijjamu maniwa tuteeke kuki tubitooke muli naawe kikusikiriza tojja kukwata kaveero kasuula eri ngaomwana gy'ataatadde kinnya omanyi kasasiro ono omwana asobola omusootinga n'amwawula ffe kasasiro tumwawula ne tujjamu ku youth corner mayi tulina we tukuŋŋanira nga abavubuka ku ddwaliro lyaffe eryetikalu bayitawo youth corner youth corner natandika nga saaga nenfuna akasujju kaali kato nenfuna kino ekiveera ekibeeramu amazzi bino byopakingamu obucupa bw'amazzi jjukira wansi ekibambo ekituli ne waggulu nenkiteeka wansi nenkijjuza ettaka nenteekamu akasujju ensujju yalanda naye buli agiraba tamanya yavaawa kumbe yavaawa naye nga walinga awantu awafunda ng'erisi waffe tebajja tukkirizaayo osobola okukwata akakutiya nogamba akakutiya kanono konoonese okukasuula mu environment kakwate kajjuza ettaka kintu kiri simple n'oba opangisa akakutiya ako kateekemu ettaka lyolaba nti ddungi ligimu bw'oba wayawula kasasiro ogenda mwoli avunda bw'oba osena wansi gy'oba osena ettaka pakira mu kakutiya kateeke wano awayuka amazzi funa akambe fumitamu obutuli sonsekamu amalagala mu myezi egi ogenda kulya lumonde nga lumonde omujja ku mulyango gwo gw'olukala okuluuka ku lubalaza nga w'olimidde lumonde ennyaanya kitegeeza afunamu afunye ekyokulya ate ng'asasiza n'obutonde amini kintu kirungi nnyo era kati ffe tubibasomesa n'olaba oli ng'alina entula ziri mu kakutiya emboga yagirima wali mu kakutiya kuba wali wafunda tajja kusobola kugenda kulima ntula apangisa landiroodi ajja mugaana so banakusanga ng'ogitadde awo ku mulyango gwo tekijja kumulira yagamba aga alina obwongo seba alidde lumonde ate abala era buli ali yakigezeseeko olumonde womukakutiya abala ate kirungi kati mu mbeera eyo mbadde nsaba mukulumoze otubuulireko ko bintu ki ebyenjawulo byemukola byemujja mu kasasiro kasasiro tumukozeemu ebintu ebyenjawulo bingi nnyo okugeza tukuŋŋaanya ebibokisi ebyo tetukiyitako ekibokisi kibokisi ekyo tukikoleramu ddala zi woldicom ndowooza woldicom zimanyi bulungi tuzikolamu zi fulemu z'ebifaananyi tuzikolamu flower vessels bokisi ezo zolabira ddala ezo obucupa tetubuyitako ku kino ekya waste management twagatako project endala eya liquid soap akacupa k'amazzi tetukayitako ako tupakingamu sabbuuni waffe tetukoma okwo ku kacupa obucupa obwo tubukoleramu ddala era flower vessels era tulikomendinga n'abantu obukozesa nga method ya irrigation okufukirira ebirime byabwe ebipiira abaana bavuga ebipiira eyo ku kyalo naye tubafufugaza tubibajjako ebipiira ebyo tubikoleramu ddala obumeeza busenta pieces bw'omu ddiiro obulungi kati kasasiro tufubye okulaba tumurinovatinga nga tumugjamu ebintu eby'omulembe bingi nnyo tebisobola kuggwayo ate ngaera tukyavumbula n'ebirala kale mu mbeera eyo mbadde nsaba tugendeko mu kanyumiro kaffe aka current trends then tugenda kuba tukomawo ng'omukyalo ono atubuulire ebintu ebirala era ebyenjawulo bye bakola mu kasasiro oyo.
Alright, mbaniriza nnyo mwenna mu kanyomero kaffe kano aka current trends. Era nongera okujjukiza nti mu kanyomero kaffe kano aka current trends tukuleetera ebintu ebyenjawulo ebiriko ebitrendinga mu bulamu bw'abavubuka nga binyuma ate nga bira kye bigattako gwe omuvubuka ali eyo positively. Kati nga bwe nakusuubiza puroguramu yaffe eno ng'etandika nti olwaleero nkuleetedde PS eri latest. Nkuleetedde PS5, PlayStation 5 yeriko yali latest ate ng'era mugwali eyo n'atulaba ne gundi ne PS6 era tovaawo enda kuba nkubuulira enaatera okufuluma naye eri mu transit saayo yona egenda kola ki egenda kubeera ng'ejja. Kati olwaleero nkuleetedde PlayStation 5 gwe omuvubuka ali eyo atulaba. Lwaki nkuleetera ebintu bino gwe omuvubuka ali eyo ebikuyambako mu bulamu bwonna ofuna enkyukakyuka. Kati emigaso egimu lwaki nkuleetera ebintu nga bino kati no PlayStation is a gaming station. Abali abavubuka abakola ki abagimanyi terina emigaso egy'enjawulo. One, obadde okimanyi nti gwe omuvubuka ali eyo osobola okukozesa PlayStation eno n'ofunamu ekikumi. Ekyo ekikumi ekigenda okuyamba nawe okubeera ng'okola ki ng'okyusa obulamu bwo ogenda gikozesa otya gwe omuvubuka ali eyo. Obadde okimanyi nti bw'ofuna PlayStation eno osobola oteekawo ka gaming station n'ofuna akafooko w'oteeka ka gaming station nti abaana abajja abato n'abavubuka abagala okuzanya games ez'enjawulo osobola batera kwa gaming station n'ojjanga buli mwana buli ssaawa ogikyajinga akasente. Kisinziira ku interest yo weeri n'ekigendererwa kyo. Nomanya nti buli ssaawa oba katugaye for example ojja gikyajinga nga siringi 10 oba 12. Kati omwana omu bw'ajja n'abeera mu gaming station yo katugaye for example bw'obanga buli ssaawa ogikyajinga 12 omwana n'ajja n'abeerawo for 5 hours ze sente mmeka ate nga tali omu bw'oba n'abaana 10 abali mu kasiteshoni kaako nga banyumirwa ate olwolero savings obudde bwabwe nti abavubuka abo abaana abo abajjozanya geemu ezo obeera obayambyeko obutabeera bakireereesi nti omwana gwali badde bakwatira mu idoling awo obeera omutaasizza baba tebajja muyoola nti abeera ayinako waali mu kifo ekimu okitegeera ate nekiramugaso omulala ng'ogyeko okubayambako mu mbeera eya idoling gubayambako n'okendeeza ku peer pressure ku peer groups ezo naye abavubuka babeera tebalina byakukola babeera nyo ebigrupu ebikola ki ebitayamba. Kati omwana oba oteekawo gaming station eyo nti oba olina kyogasse ku ggwanga lyaffe nti oba ogitaddewo nga bizinensi nti abavubuka bali abakuŋŋaanirawo oba obayambye then omugaso era omulala nti kyobeera oyambye eggwanga abavubuka bo b'oleeta obeera obayambye okugezaako okugaziya obwongo bwabwe okulowooza kubanga games ezo ziba za kulowooza nnyo okitegeera. Kati mu mbeera eyo njagala nkubulire PlayStation eno PS5 erina games ez'enjawulo. Erinamu games ez'enjawulo mulimu geemu y'omupiira abali abazanya abamanyi gundi abazanya gundi games zino ez'omupiira mubeeramu PES mulimu FIFA games ezo ababeera nga bakola ki nga bazanya. Then era still mubeeramu ne games endala era ezaki ez'enjawulo kuliko netibeta gundi Marvel's Spider-Man oba Miles Morales and Spider-Man 2 ng'omuvubuka ali eyo nti mweziri ezo ti abaana abo banyumirwa nnyo geemu ezo ezaba Spider-Man. Kati mulimu ne geemu endala gye bayita eya gundi Horizon Forbidden West and Zero Dawn nayo geemu nnungi nnyo era osobola okubeera ng'ogisangako ku gundi ku PS5 eyo. Mulimu ne gundi The Last of Us Part 1 and Part 2 remastered nayo geemu nnungi nnyo osobola okubeera ng'ogisangako. Mulimu ne geemu endala gye bayita God of War nayo geemu nnungi nnyo ali eyo muvubuka osobola ogisanga ku PS5 eyo. Mulimu ne Ghost of Tsushima oba Director's Cut nayo geemu nnungi osobola okubeera ng'era ogisangako ku gundi ku PS5 eyo. Mulimu ne Astro's Playroom okitegeera. Mulimu ebintu ebyenjawulo. PlayStation eyo 5 nnungi nnyo ng'omuvubuka ali eyo tinawe omuzadde ali eyo nti osobola okugenda nti abaana nga bali mu holiday kati tuli mu holiday oyambako abaana abo obutatambula kuzungazunga osobola bagulira PS5 eyo n'ogiteeka ewaka eyambako abaana nti ayali badde bazannya emizannyo ne bafuna obuzibu oba ne bafuna accidents eziteetaagisa obeera obayambyeko bw'okwata PS eyo n'ogiteeka ewaka obeera obakuumidde ewaka okitegeera. Kale kati kuli PlayStation ezo bwe nandi muvubuka abeera agyagadde osobola ogisanga ku online sites ez'enjawulo. Tulina mu Jumia kuliko Gigi zonna osobola okubeera ng'okola ki ng'ozifuna ne mu maduuka agatunda ebyokuzanyisa by'abaana
amaduuka agatunda gadgets osobola okufuna ezo PlayStation ezo osobola okuzifuna wona mu muvubuka akola ki ali eyo osobola okukozesa it doesn't matter osobola okukozesa nkuwa side like the other side nawe the side yobo oyagadde nti okagikozesa for business nkubulire mwoyinza ogikozesa then bwoba oyagadde ngu oyagagikozesa gwe for your own use nawe osobola okukola ki okubeera ngaera ogikozesa genda ogifune katale kwekali kale ne mu mbeera eyo mbadde njagala ate mbazeeko mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyabagenyi baffe mukulikeeyo mu kanyumiro kaffe akakalemtrins tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyabagenyi baffe kati mu mbeera eyo mbadde sister njaga wabadde wali otwakomye ng'olina kyoyagala okwongereza ku kyamwami Moze mu biki ebintu ebyenjawulo ebimukola muki mu kasasiro omwo nabadde njagala kugezaako kubanyonyola dde nina okuba nga abayigiriza kakati nti tukola ddami zino ze bateekako engoye naye nga zivudde mu bipapula bino ebyabamuwulire bye basuula ebipapula by'abaana b'amasomero ebyo ebibuuza abaana bye balekayo osobola obikolamu ekintu ekyamakulu otya nti osooka n'ofuna ddami eno gye batuula eryoligino bw'ogifuna n'otulya ebipapula byonna amazzi omala n'obyala ku ddami yonna neewuna n'okakasa nti tewali space n'emu esigaddeko naye nga bikomye lwaki nti ogenda kukozesa ebipapula ebirala nga biriko ggulu oli aleme kukwata ku ddami eri nti bw'oba okibambulako kiveeko bw'omala n'ofuna leeyayo osooka ne leeya etakaluba nnyo n'oteekako ggulu osiigako kaggulu n'ogenda ng'okwasa obuyuzaayuza n'obusiigako ggulu then n'ogenda ng'okwasa ku biri bye wali otaddeko ebyamazzi leeya nejjula kati n'ofuna leeya ekaluba ey'ebibokisi nayo n'ogiyuzaayuza n'ogenda ng'oyalako ku ddami okwo n'ogenda ng'ogyalako nejjula kati ogiteeka wali n'ekala oba ogitaddeko leero kitegeeza enkyo ojja kudda obambuleko ddami egenda kuba ekaze ate nga ggulu ekalumi naye ng'ejjidde ddala mu foomu eri kitegeeza eri ejja kitekolera nga photocopy kwozaamu kujjamu eriwa kati oli ajja kugamba nti ddami eyo bwe ngikola tetobe bwe naagiteeka enkuba n'egisangayo ng'erikisaati ojja kufuna vanish ogisiige vanish eyo tayitako mazzi wabula gaseererako obuseerezi ogisiige ne vanish obulungi nnyo bw'omala ogiteekako vanish gitunde tugitunda kuba waffe yamitwala 3 ddami y'ebipapula kale ate kyekimu ne ku flavessels ne buwaluliko okubongerako omutindo nti oli mu kusenguka oba oli musenguka olitambuza bintu okubikuma nga biri faamu era obyongerako ku kavanishi nekabikuumira nga biri wamu kale olabye mu mbeera eyo nti ate tolina kapito goteekamu ali awo jasi ofuna kasasiro n'omutransforminga n'okolamu ekintu kijali n'ofuna 10 kase kitegeeza akasente muyingiza akitegeeza bwebugaggabo kati ekirungi naye mugenda kumba kubugaggabo obulamu obwokubiri ffe tukikkiriza nti buli kasasiro asaana obulamu obwokumeka akacupa ako oba okwongedde obulamu kajja kubeerawo osingawo n'akasuula ne bakalinnya kawongere omugaso kawe a second chance to live kale mu mbeera tweyanziza nnyo byonna omugaso bagulabye mukulikeeyo nnyo mu ka short break ketubadde nako era ne mukomawo tukomyewo n'omugenyi waffe omulala era still omugenyi waffe ono naye era nga tuli ku mulamwa gwe gutya omulamwa gwe gumu gwe tutambuliramu kati mbadde njagala naye asooka akola ekyabeere nga naye abeeyanjulira nga tetunda bakola ki kubeera nga tweyongerayo sister tusanyusa okulaba ku mpewo zaffe eza GTV webale nnyo ssebo era mbadde nsaba abali eyo weeyanjulira bakumanye kale balamusizzaako balabi ba GTV amannya gange nze Nambuya Edith nga nviiridde Kitanda era nga nange ndiko omu ku group ya Young People for Change and we advocate for waste management tukolera obutonde tukuumye tutya obutonde kale kati mu mbeera era balinyaga ntandikire ddala naawe sister nti kasasiro ono ayonoona atya obutonde bw'ensi
twali twagala tusomesa abantu abali eyo mulimu abantu abali eyo ng'oba oliawo kasasiro ono like bamusuulasuula nga bwe baagala naye ng'oba oliawo tebamanyi negative impact ayonoona atya obutonde bwansi kati mbadde njagala osomese ku bantu babuulire kasasiro ono bwe basuulasuula obuveera obwo biki byonna bicupa bitta bitya obutonde bw'ensi. Webale nnyo ssebo. Nga bwe mmanyi mu Uganda ebitundu byaffe ebisinga tuyimiriddewo ku bulimi. Nga ebintu bye tukola byonna tuyimiriddewo ku bulimi. Kati kasasiro ono akosa atya obutonde, osuula akaveera, osuula akacupa. Ogenda okwesanga nga ettaka lyaffe terikyali ligimu, kyova olaba n'ennaku zino abantu mu kulima. Basooka kufuuyira ddagala ate nga edda si bwe byali. Baalimanga bulimi ng'ate ebintu bigimuka. Kati buno obuveera buli w'obusuula mu ttaka jjukira bubeeramu chemicals, obuveera okusinga obuveera n'obucupa. Buli w'obusuula mu ttaka bubeeramu chemicals, ezo chemicals zita fertilizer eyandibadde mu ttaka ekigimusa nekifa nekirala ogenda sanga nti ng'osanga abantu webasuula obuveera n'obucupa olaba ng'ettaka ligumu nga ligumu nnyo kati nga tosobola kulima bulungi n'ekirala obutonde tekyandibadde ku kulima kwokka naye ono kasasiro buli wajjulayo ayonoona empewo. Empewo gye tussa aba agyonoona. Ate oli abantu abali abasinga era yajja kyebuuza nti kasasiro oyo ayonoona atya eki empewo kati ako mbadde nsaba nako kabannyonnyole bakategeere ayonoona atya empewo. Kati kasasiro ono buli waabeera omungi jjukira abamu we baba musuula tebamwawula okutta emmere okutta obucupa okutte wali ono abeera hazardous katugambe ng'owa factory oba katugambe omuntu ya paintings n'abisuula kati byonna bwe bibeera awamu omusana gukubyemu kati waafuumuuka eyo empewo evaamu eba eyonoona like it is what they call pollution. It pollutes the air. Yes. Begomuka ate gwe tussa kyokola banga kati ennaku zino abavubuka tufa mangu tufa ku myaka emito n'emito ate wandisanze nti emiti gye twandibadde tusimba gyandituyambyeko ate najjo tetutema mitema egiriwo emito tugitema ate ku nsonga eyo edda ffe twakuliranga twakulira kwanze nakulira mu kibuga esiina kyalo nakulira wa State Square kati edda bwe twakuliranga ffe ng'ogira waliire muti ogw'amapeera weeguli ogw'ovakkedo wabuli owafene weeguli nga kwegamba ng'omuvubuka oba omwana omuto twakulanga nga tuli herefe tojja kujja kubibala nti omucungwa wali weeguli omumba bunozi si gwakugula si gwaki nti emiti gyabangawo abantu battaniranga naye kati essaawa zino nesase kati nga for example tubadde mu kaseera kano akabadde akakazigizigi ak'okulonda abantu abamu babadde bagamba nti tugenda kwekwata bufo bwaffe mu nsiko gye tuneekweka naye kati tekyali nsiko tekyali nsiko weekwekewa ensiko tekyaliwo nti gyonna emiti bakola ki bagitema kati mumbeera eyo mukulu Moze mbadde nsaba naawe oba oliawo obulireko abantu bwe basomeseeko mu mbeera eyo biki kasasiro oyo ayonoona atya obutonde bw'ensi. Kasasiro ono ayonoona atya obutonde bw'ensi nga bwe twagambyeko emabega eri mu kanyumira akawedde bwe nnaasuula akacupa kaneeno ngenda akalinnya n'omulala agenda kujja akalinye akalala kokasanze kibuyagaza akafumudde akatutte mu mwala emyala egyo gigenda blockinga weginajjulamu obuveera n'ebicupa kubanze ngenda kasuula naye mukulumidde okasuule oba omanyi oba tomanyi buzibu bwako ogenda kasuula empewo egenda kablowing ekatwala mu mwala omwala ogwo gugenda blowinga sori gugenda ziba blockinga bwe gublockinga enkuba bwenajja gagenda aba amazzi tegenagenda byebyo byosanga nti enjuza amataba gasazeeko amaka g'abantu mu kwewala eyo bandibadde tubakubiriza nti mukuume bulungi obutonde nga mukwata bulungi kasasiro wammwe. Ate ne mu mbeera eyo njagala okubajjukiza oba okwogerako n'abali abatowa ku mpewo zaffe eza GTV ng'omunamu omuvubuka aliyo ne buta omuvubuka ko pulogulaamu yaffe eno erabibwa abavubuka bennyini then ate neerabibwa n'abazadde abasukulumya emyaka kubanga abazadde abo bazaala abaana balala abafuuka baki abavubuka kati mu mbeera eyo ey'okumanaginga west oba tuba ku mulimo guno wa west management
si bavubuka bokka n'abazadde abali eyo kirina okubakakatako nti omuzadde gw'osomesa omwana ono akola ki avubuka olumu omulage ekyokukola okitegeera yes ng'omuteekamu kyoyagala buliki abeere kati abazadde abali eyo munnange mwenna abali eyo n'abavubuka abatwala ku Project TV obadde okimanyi nti okugezaako okumanejinga kasasiro oyo si tetukiteeka ku gavumenti oba si nteekateeka nti gavumenti gwe kikakatako nawe omuntu gwali eyo gwasookerwako gwe nnamba emu obuvunanyizibwa nawe omuvunanyizibwako nti olw'ensonga ng'omuntu ali ago onaabeera ewantu wakyafu ewali kasasiro oyo agenda kukosa gwe kati katonakubira ndulio gavumenti egyekuyambi gwe weeyambi otya yes gwe olina okukola ki okubeera nga weesookerako mu mbeera eyo kati mu mbeera eyo mbadde njagala n'abantu bano tubasomese oluli twali twogedde ku mbeera nti kasasiro ono ayonona atyo muki obutonde bw'ensi kati mbadde samubuulire ku bantu bano kate mwe kasasiro oyo mumukozesa mutya oba mukola mutya okulaba nga mukola ki nga mununula obutonde bw'ensi obwo kasasiro si nti buli kasasiro yenna mugenda musuula kuba alimu emitendera mingi kati waliyo ebyatika waliyo ebipapula waliyo ebiveera n'obucupa kati bino ebintu tusobola okubikozesa nga tetubisudde busuzi mu nnimiro zaffe oba ku makubo kati katugeze ng'obucupa buno obucupa abamu tukolamu flower vessels flower vessels badde bazoogeddemukko ebimu bakolamu ebyo bakola kino kati naye kati mulimu ebintu bino byemubamuje kwasisuubya nti kasasiro ina mumukola ki tumubikozesa seeza mulimu nammwe ebibeera nga tebirina nnyo muki mugaso kati muyinamukko ekifo kyebagamba oba gazetted area kyemwateekawo nti wali okugenda okubeera nga muteeka kasasiro atakola ki atabagasa atalina mugaso mu mbeera eyo ngenda ntuusa n'okwebaza kwange eri chairman w'ekitundu kyaffe mu mbeera eyo ey'okufuna ekifo we tuteeka kasasiro oyo twakifuna era n'atuyambako otukwasizaako otuwa emmotoka egenda omutambuzanga omutwalamu ekyo ekifo singa abatuuze b'omukyalo omwe baba bamukuŋŋaanyiza bulungi nga balina mwe bamupaakinze nga tebamwetaaga bajja ne bamupiikinga namutwalamu ekyo ekifo ate naffe mwetwongere okujja byetwagala nebetutagala ne tubyokyeraawo kakati mu mbeera eyo mulinamu kati wano nga byemugabi bino byemukola mu kasasiro nti mujjamu ne mukola kino nga twayogedde ziddami biki ebyo kati mulinawo ekifo katugamba oba nga warehouse oba katugamba ofiisi zammwe bwe musakale katugambe nti oba nga mbeewo yahouse nti wemusinzira ng'eringa akafactory kammwe tiwemukolera ebintu ng'ebyo timulinawo nawo ekifo kye mwateekawo nga bwe mukolera ebintu ng'ebyo tulina ekifo kyaffe tusangibwa it is called a youth corner tusangibwa eddwaliro lyasalawo nelituwaki nelituwamu kati eyo ruumu yaffe gye tukozesa gye tubeeramu wetutuula meetings wetukolera ebintu byaffe era nga ne space weeri nnene ku ddwaliro kyetwagala tutonna tukolerawo naye nga kiri nti ffe wetubunya engeri twagala nti ono kasasiro gwe twanditutte wali to a gazetted place abeere mutono so that kati ng'ekyalo buli omu abeereko ekifo ekitono naawe nga gwe so kinnoomu w'osobola okukwata oyo kasasiro naawe omwokye tuleme kujjuza nnyo we bamutwala kituufu musobole okucreatingawo space eyakasasiro era n'omulala n'akola ki najja lwaki mbabuuzizza nti oba mulina ekifo we musangibwa lwaki nti binyuma nnyo nti kiba kirungi omuntu yenna oba bizinesi yonna nebeera n'adress nti bw'oba n'adress w'osangibwa kubanga nze nkimanyi ku mpawo zaffe zino eza GTV mulimu abantu bangi abali eyo nga they are so impressed n'ekintu kino kyemukola ki kyemukola oba olya mulimu organizations ezimu oba initiatives ezimu ezandyagadde okubeera nga zo zeeyongera kubali ababakwasizaako nazo zikole ki zibakwasizeeko kati bwe bamanya nti mulina ekifo ng'ekyo mukola ki omusangibwa zimulina adress nti kiyambako
nti n'omuntu oli one ajja manya nti muli bantu abalambulukufu era abeesimbu era ab'amazima kubanga omuntu apalapalanya taba n'adresi okitegeera nti ekyo kirungi nnyo era mwebale nnyo omulimu ogwo gwe mukola ogw'okulaba nga mukola ki nga mutaasa ki obutonde bw'ensi naye mbadde njagala ne mu mbeera eyo twogereko tuyinza twogera ku butonde bw'ensi obutonde bw'ensi naye ng'atulaba eyo ku mpewo zaffe eza GTV tamanyi obutonde bw'ensi ki kye tukola ki kye twogerako okitegeera kati ne mu mbeera eyo mbadde njagala mubawemu ekifaananyi nti obutonde bw'ensi obwo bukola ki bubeera butya wabula oli ayinza okuba nga tamanyi kifaananyi kituufu engeri gyenyinza okusigiramu ekifaananyi ekituufu ekyobutonde bw'ensi nga bwe kirina okubeera nga nze nandi bwenkiraba in my perspective nti tulina okubeera nga tussa empewo ennungi nga emiti gyeyagala bulungi cause one of our slogans tulinamuko nature smells kati omuti ogwo tugulaba nga amakoola ago genyeenya tulabira ddala nga nature eri mukusimayininga olaba nga omuti gwewuba webuti olabira ddala nga nature webeera ekituufu ate naye bwe guba nga guli awo gwakonna tegweyagala mukono oba tegusimayininga ekituufu esista kati njagala otubuulyeko mu ndaba eyo obutonde bw'ensi buno nawe onyonyola omuvubuka ali eyo ategeera obutonde bw'ensi kubanga nature it's a combination oba a component of many things. Nze nga nze kyentegeeramu obutonde bw'ensi kiri nti obutonde it is something nature ekintu ekibeerawo nga si kyakukaka si kijingirire nga kijja naturally in that we tubeera mu kifo oba enkuba ejja like we tuba tulina emiti enkuba ejja buzi we tuba tubeera mu kitundu empewo tusempewo ennungi tubeere mu bifo nga biyonjo like buli kimu nga si kyakukaka kitambula nga bwe kirina okubeera nze kyendabanga obutonde kituufu era kyeyogedde kyekituufu sigati kyolabanga ekyekituufu nti obutonde bw'ensi bintu bingi mulimu nebino rivers ennyanja nti bw'oyambako yensonga kitulina negundi entobazi oba bibayita ebiki mbyerabidde babiyita entobazi ezo zibeeramu babiyita batya mu luzungu ne mu Luganda ebitoogo mu Luganda ebitoogo tibiyambako okukwata west bicupacupa ebyali badde bigenda mu rivers oba ne mu nnyanja ng'omwo ate nebisobola ebyali badde bikola ki byonoona butondo ate obw'ennyanja kale mu mbeera eyo sisita mbadde nsaba olw'obufunda bw'obudde mbadde nsaba abali abatulaba abavubuka ku mpoza GTV obeere obasiibula abavubuka abandaba mwenna njagala bakubiriza kuba Oluganda lwetegera bagamba emiti emito yegikumiza ekituufu ate nga watunulya population ya Uganda abavubuka be basinga obungi ate mwe abalina amaanyi so kati musituki like fena tukateko ng'abavubuka tutaasa obutonde kubanga okutaasa obutonde kigasa ffe kigasa ffe fe abagenda okuganyulwamu tubeere mu nsi nnungi tubeere mu environment nga yeeyagaza tubeere mu mirembe kale era ne mu nsonga eyo erinnya nkuwadde erya Nalubwama igwe Nalubwama kati nkuwadde oze mu Baganda kale mukoze mbadde nsaba naawe okole ki obeere osiibula kuba tulabe nange njagala obagamba nti enkya tugirowoozeeko leero tuleme kugamba nti olw'enkya tunaalulaba enkya bwe tunaabeera mu ndowooza eri ey'enkya tunaagiraba enkya tugenda nasigala nnyo emabega bavubuka bannange tusitukiremu bye tulabanga ebitasoboka bisobokera ddala kubanga ffe bavubuka bannabwe tulabyeko kati n'olwekyo nsaba ntumireko etwali kuzibu kayiseeko mangu ntumirako abatuuze beeyo ewaffe bonna ab'etikkalu kitanda bonna abalaba GTV. Amiina. Kale mu mbeera eyo nga tumaliriza ekitundu kyaffe kino ekyabagenyi mbakubiriza nnyo abavubuka abali eyo mubeere n'ekintu ekyenjawulo kyemukuba kimugatta ku nsi eno yesu lwaki tubaleetedde abavubuka bano eno ne babalaga
bayambye batya eggwanga lyaffe lino nabo beeyambye batya okulaba nga bakola ki ng'obulamu bwabwe bubeerawo kyetubakubiriza bulijjo kale ne mu mbeera eyo tweyanzenga bagenyi baffe bwe luba tomanya lulibeera tuliddamu etukola kye tusisinkana oba ffe netube tubakyalirako oba muddamu nemukola ki nemukyalirako kale mu mbeera eyo tugende kate mu kanyumiro kaffe akatopo wa badde. Alright, mbaniriza nnyo mwena mu kanyumiro kaffe kano akatopo wa badde. Nga bwe guli bulijjo mu kanyumiro kaffe kano akatopo wa badde tukuleetera practical skills. Tubaako ekintu ekyenjawulo tukuleetera gwe nawe omuvubuka ali eyo obeereko n'ekyokuyiga era olwaleero mu lunaku lwaffe olwaleero tukuleetedde ng'omuvubuka ali eyo obadde okimanyi nti ekyo ekicupa ky'oyitako ku kkubo okimanyi nti osobola okukikolamu ekintu ekyenjawulo ate kisobola okukolera ssente okitegeere ti newe kiba tekikoledde ssente okimanyi nti osobola okukikolamu ekintu ekyenjawulo nobeautifyinga ewakaawo obadde okimanyi ti ekicupa ekyo osobola okukikolamu ettaala tosebuka ku puroguramu yaffe eno omuvubuka ngaera mu kanyumiro kaffe kano akatopo wa badde kyenkuleetedde nkuleetedde omuvubuka oyo eyakola ekicupa kino ekya bulijjo tiyakironda n'akisalaasala n'akikolamu dizayini ez'enjawulo nti yakikwata ekicupa ekyo n'abaako bwakolamu dizayini ez'enjawulo ng'ayambibwako n'ebipapula oba ekibokisi gwe kyolaba jjukira puroguramu yaffe eno leero mu bulamu bwayo tuli ku waste management nti oyinza okyokozesa kasasiro oyo noba nga omukolamu ekintu ekyenjawulo kati mutopo wa badde tukuleetedde ekicupa ekyo kyosobola okukola n'okolamu dizayini ez'enjawulo ng'oyambibwako era ebipapula sitiro era tuli muki mu kasasiro nga tolina kapito gwe weetaaga ali awo ompozi ogwogenda ali eyo omuvubuka ali eyo n'ogenda n'ogula balubu yokka gy'oteekamu nti ekicupa ekyo n'ebipapula ebyo obadde okimanyi nti osobola okikolamu ekitaala ekirungi okitegeera osobola okikolamu ekitaala ekirungi ate jjukira nti era nga butolo bakubiriza ku puroguramu yaffe eno ti omuvubuka omujagujagu omuyiiyayiiya yayitawo nga bwolaba embeera yaffe eyo Uganda bwekola ki bweri kale kati katukutwale process by process olabe nga era bwoli mu kulaba ku screen yo bakikola batya kyajja kitya kyatandika kitya era yakimaliriza atya oba olyawo ku muvubuka ali eyo nawe obeeremu n'ekyokuyiga kyeweegomba.
mbebaza mwena mwena ababadde ku mpewo zaffe eza GTV nga gubadde weekumidde ku pulogulaamu y'eno omuvubuka okuva gye twatandikidde paka ku nkomerero yaayo. Era nnyongera okujjukiza nti gwe muvubuka ali eyo nti bw'obeera olina ekintu ky'oyagala okuneebuuzaako, for example nti gwali eyo oyagala oba oli akukyazaako ku pulogulaamu yaffe eno omuvubuka olina ekintu eky'enjawulo ky'okola gwe omuvubuka ali eyo, ennamba zange z'essimu weziryawo wansi, osobola okubeera ng'okubira ku ki ku namba ezo ez'essimu. Era nawe omuvubuka ali eyo nti oyagala ekirooto kyo nti olina akasente k'oseevinga okoledde ebbanga oyagala kugulayo akapoloti k'ettaka, ate jjukira nti si buli omu gw'ogenda ogulako epoloti y'ettaka nti abeera genuine, abamu babeera bafere. Kati osobola okunkubira ku namba yange ey'essimu, era simu osobola okubeera nga nkola ki nga nkuyambako gwe muvubuka ali eyo okubeera ng'okulaakulana ate oleme kukola ki gwe mu bafere, ne nkuyambako ofuna naawe akataka akalungi kuba akapoloti akalungi osobola okukola ki okweyangira okubeera ng'ozimba nawe ki obulamu.
kale era nyo bakujjukiza nti program yaffe nebeera buli lwa mukaaga ate tulya ne repeat yaayo ku Sunday era same time zibeera ssaawa mukaaga essaawa mukaaga ku lwomukaaga era ssaawa mukaaga olunaku olw'Sunday. Kale era nebaza nnyo producer wange Prosper weebale nnyo okunteeka ku mulembe ne ku mutindo mulimu gwokola gwa ttendo nnyo weebalire nnyo weebalire ddala. Kale mulimu yatwala ku Mpoza Feza GTV kale I sign out tudde musisinkane ate olw'omukaaga oluddako.